lusemberedde kyetegeeza nti lukungaana luno lusemberedde ddala. Genda maaso Sunday Charles. Njagala kwebaza omulabi waffe wa Salt TV nti kyokola kya makulu okubeerangako ate ffe ne tukusunsulira ensonga ku nsonga mu bitundu eby'enjawulo. Olunaku lwaleero lunaku lwa bazira Heroes Day, twagala kuyozaayoza abalwana okulaba nti ensi eno edda mu nteeko mu Uganda nga bwe yali okukyuka okusingako nga bwe yali emabega. Njagala kwebaza nti beebale nnyo era Mukama abagabirire. Olunaku lwaleero njagala neero okujjukiza nti tubuzaayo ennaku 20 okulaba nti tutuuka ku lunaku mulindwa olw'okusaba okuteekateekeddwa n'omusumba Aloysius Bugingo owa House of Prayer Ministry International okugenda okubeera ku kisaawe ekya Busya SS wali gundi Mbale SS mu disitulikiti ey'Embale. Njagala okutegeeza nti wano wendi ndi Namayingo ku park era boolaba emabega wange eyo eriyo taxi eriyo ababoda boda naye abasinga obungi bagamba nti beesunga okulaba nti bagenda Embale okusaba kubanga obulamu bw'ennaku zino bw'oba tusabye oba tuyingidde mu maaso ga Katonda n'oweewombeka bingi ebitatambula bulungi naye bw'oba omwesiga asobola okukolera byonna ebyetaaga. Wano Namayingo okuvaawo okugenda Embale olina okubeera n'emitwalo 2 transport ekutwala then n'okudda nakwo bwe zityo okulaba nti osobola okutuuka mu kusaba. Ate ow'ebugiri alina okubeera n'emitwalo 2 kitundu naye atuuka Embale. Owa Mayuge naye abeera n'emitwalo 3 era zimutwala Mbale. Naye ow'ebusya wano kumpi ne Mbale asobola okukoza omutwalo gumu gwokka era gumutwala Embale. So n'olwekyo ngamba ki nti naawe ow'Ekenya wooli kyekola amakulu bw'oteekateeka ssente n'ogenda wali era asobola okukyusamuko olulimi n'ensaba abasaamya banange nti okutula lwaleero obutookoba n'otagirukiro okwetekeha okubone handi Embale okusaba kuliyo okutekehebwa n'omusumba Aloysius Bugingo nti n'otandika saayi esende okola nga kadatu oba omala okufuna transport kubanga kata saayi n'obala okubola oti mitwalo 2 n'otandika saayi ku bihelifu ndala okola nga 2 nga kadatu oba omala okufuna emitwalo 2. Ekesa mbo tandika so kubihe esende ekyo okola nga kadatu otane wegate mukusaba okuli Embale sisobola okukolera wandugu zangu wapendwa kutoka kule ng'ambo Kenya na wasalamia nasema ati mtumishi wa Mungu Aloysius Bugingo ametekateka akona mkutano kule Mbale na jitarajie oende Mbale ukue kwa mkutano kwa maombi na upate usima wa milele. N'olwekyo yeyembeera eri eno abantu bale mukweteekateeka okulaba nti balina okugenda mu kusaba okuli Embale kunaku z'omwezi 30 kubanga ebizibu byonna bye tulina era ensi eno nga boolaba nti Uganda erina motto yayo nti for God and my country kitegeeza nti Katonda mu maaso then ebisigadde ne biddirira. So tulina okubanga twetaba mu kusaba kuno kubanga amagumba go amakalu go gakuddako enyama. So yeyembeera abantu baffe batugamba nti beteeketeeke okulaba nti babeera kitundutundu ku kusaba okuli Embale.